nange kenyini mbeerako ku social media era ngoberera ebigenda mu maaso. Kyanaku nnyo ebadde biyitingana ku social media, ate ekisinga ekifuula ekyennaku nti tebadde byabafuut soja bokka naye nga mulimu n'abakulembeze abagonjifu. Ekyo nno kya buswavu, si kya bugonjifu. Bonna bonna abasitudde okwemulugunya kwabwe tubawulira era tetukutwala nga kyakuzanyisa. Era oluvannyuma lw'okubiwulira ebyo byonna, nze kennyini nataddewo akakiiko akagenda okulemberwa Deputy President wa Western Uganda, Madam Jolet Kamushaba. Oyo no mukiga tasinika mannyo. So akakiiko ako kagenda kubeerako n'amyuka Secretary General Honorable Aisha Kabanda, kagenda kubeerako Ssaabateesiteesi waffe Dr. Kanabi Moses, kagenda kubeerako n'akulira ebyamateeka mu kibiina Council Road. Akakiiko ako kagenda twala wiiki namba nga kabalindiridde buli omu alina okwemulugunya. Okwemulugunya tokutwala ku social media, okwemulugunya kuleete mu kibiina, mu buwandiike era mu butongole, oleete ne evidence yo. Nawulyako Secretary General waffe ng'akyogera nti kozesa olukujjukujju ofune evidence eyo, oba orikodinze oba olina abajulizi